Okay, nkubuza ko gwena omulabe omulungi ali mu kutulaba ennaku z'omwezi 8 omwezi ogwa January omwaka 2021 ngera ndi bulenga mu kifo saga babuliyani gwe ngenda baleetero nako lano nenjaga wa kamera jasazuminga mko buzuminzi katono bwe kati abalagwe tugenda okubanga tubalaga ngera ye mugagga Lwasa. Okay, bwetu tugenda okubanga tunywa muko naye katosobola okudda eno nenga mbategeeza kimu nti nno omugagga Lwasa yo mukubagagga be Masaka abasinga okuba ne sente ngatenene Kampala ajoga binje ebimwogeddwako yenga Lwasa okuvya ddala ku bulamu bwe personal life okutuukira ddala ku relationship emuli omukwano gwe ne Diana Nabatanzi n'abalala bangi babaddeko nabo mukwano nga kati saawe naliwo ye mukyala amanyikiddwa nga Enjo wa Lwasa. Mwaba mugobeya ku TikTok mujja kunjulia nti no ye Enjo wa Lwasa abakuba mapenzi nchane eggulo ngeyo nako tugenda kuba tunyumya muko ne Lwasa kimu bibiri bisatu bina bitano mu mbere fananako bwete. So wano wetuli ge makage agamu kugo agasangibwa mu kitundu kye Bulenga mu kibuga Kampala ngera ge gamu ku makage wano ge yenyumiriza mu babagosa okuyita country home ngatene Masaka alinayo makaga fananako bwe gati parking ye no ngawe tujiraba ngera kino kye kizimbe kyo mugagga Lwasa bombuza kukubo kwetuli botuke Bulenga of course balita Lwasa drive. So mumbe fananako bweto mungoberere Embozi eke amakerenda nga tugenda nyumya muko ne Lwasa tovao Enjo. So Enjo akuyisiza atya okuvala omwaza? Enjo abadde ampisiza bulungi nenkyamwetegereza. Enjo mbulamu akaseera katono. Okay. Omwana ati byenkyetegereza ssebo watusuubiza embaka omwaka 2022 2022 yatandise butandisi. Okay. Katulinde tulabe. My name is Brian wako nchai omugagga Lwasa nga tugezako kunyumyamuko here and there. Of course alimugezako tunyonyola obulamu nga butambula relationships, love, business, wamu general life okutwaliza awamu. Obadde kyatunyonyola businesses e Masaka. Businesses e Masaka zitambula bubi nezijja kumala ziterere. Nenkubuza lwaki zitambula bubi? Kutuyimiriza kola olw'omuggalo. COVID-19. So wekina bakitedde kijja kugwa ogwo mukubasajja abasinga okwaga endongo nakulabeko ne kupateyo nga halalala ba disco ne ngamba banayo omugagga Lwasa anyumirwa disco kama lwaki sinyumirwa sente bintu byange nabiteekawo nyumirwe bade n'okunyumirwa. Okay. Ate gye emyaka gye nawezezza togizannyisa. Olina emyaka emeka Lwasa? 5 mugumu sicho? Emyaka 5 mugumu le Lwasa gwo mu ku bantu abagala obwana bupikini mama ebyo sibimanyi. At 51 Lwasa abantu baloza nti ebintu byokola byandibadde byabavubuka batuka byabalema. Kati nzire kambikole mundeke oyagale. Lwasa abantu Masaka bugamba nti bakushawa naliko nawe Masaka lumu nenga ndaba bakuyayanira bugamba nti bakushawa mbasi kutegeera. Olyogedde ekigambo ekirungi ate nga kituufu. Banjayanira nnyo nga tugenda mu kalulu n'esaakala. Bali bakujubisa. Bali banjubisa. Oba atali nnyo ku ground. Ate omuntu atali ku ground, omuntu ali ku ground nganze onamujjawa. Nga nawo business ekyakaza abantu buli weekend. Ena business nayo siba Kampala. Siba Kampala naye ku Friday ngenda. Ninkoma Monday. Mba waawo olwo. Oba amawulire gano gakubamu nnyo ne gaku affecting e Masaka. Era bwe bityo. Hanna mu mujja muze kuonoona muntu. Mubaka babatumye. Okay, Lwasa kinyaga okumanya bwetunulira obulamu bwo bonna e Masaka. Naddala bakaluka nakakagwa bakakubye tusubire nti ogenda kudda 2026 oyise mukamu mu kiseera. Ekintu ky'ebyobufuzi sina kyenja kwogera. Todda. Ekyo sijja kukiddamu. Tulinde bulinzi kiseera. Mulinde butunzi mulabe. Okay. Okay. Obubaka eri abagala na saawa eno abali eyo kwa gwomu ku basajja abaddeko mu relationships neziwera semusibbi. Neja obubaka eri abali mu relationship eyebweru. Bane mwagalane yagala munno oba omufunye
abantu mbeere n'omukwano gwolina omukwano Lwasa gwe nze nzanyisa ng'osiba okyusa enkya ne gwe nkyasinze nkya ne gwe nze buli wamu nina omukwano Lwasa ali gwotayagadde nga oyagadde mu mutima n'ogamba akawala nga gwe saagadde saamuwasa gwe nali njagadde namuwasa owasaani Lwasa kyoga sina mukazi embwa kuwasa tutegeeza mbaga tukubanga ku mbaga ebyo tubiveeko sijja kugendayo sibula abantu bagalize 2022 omulungi bannaye abampuliriza mwebale kuwuliriza bigambo byange era mwebale kundaba mbagaliza mirembe 2022 weraba abantu balowooza tosaba badde nsaba otusabire esaala mu bigambo ebiwerako tuyogera bwogeze Mukama Katonda webale otusibule otusabireko bakasenti walokoka ebyaddala era Katonda omukiririzamu esaala esitandika omwaka opagaliza ebirungi tekitegeeza nti omuntu bw'aba ayogera nnyo tasobola kusaba nti ayogera ebigambo ebingi yamanyi Katonda Lwasa okwogera ekigambo kimu nga kijja biwumbawo just tubadde tusaba oyogere bingi otusabireko kusobola kwogera bingi kale saba abantu balaba kati muterere no mukaka kwata omuzinda lunzi twewomeko otusabire ayi Mukama Katonda kitaffe tukwebaza obulamu bw'otuwadde buno obulungi era tukwebaza okutusobozesa okukola emirimu nga tewali yeeganya munne ne tukkaanya nga tukolera wamu ayi Mukama Katonda weebale nnyo otutaase n'ab'olugambo bano kubanga be batabuzi bajja wano ebigambo ne babitwala wano kale tulina ekisimu mu ekyo ayi Mukama Katonda tukusaba embeera ennungi tweyagalire mu nsi muno ewatali kizibu kyonna amiina